Kakano programu eno tuyiga ebigambo ebikwatagana ku maka. Naye amaka tegatandikira mu bantu nga bafuuse babiri. Ekyo kya maaso nnyo. Amaka gabeera eno nga temunnaba kufuuka babiri. Ne mutandika okweteekateeka mu birowoozo, ne mutandika okweteekateeka mu mubiri, ne mutandika okweteekateeka mu mwoyo, ne mutandika okweteekateeka mu byenfuna ne mu bintu ebirala. Amaka gatandika nange agenda okugayingiramu. Gatandika nange okubeera omuntu omutuufu. Gatandika nange okugabeerako n'ebirowoozo ebirungi. Tugenda okusisinkana tukole amaka ffenna nga tusisinkanye olw'ekigendererwa ekituufu. Olwekyo tuba tuyigiriza amaka n'obufumbo tugamba nti eyo gye buva, eyo gye butandikira. Abantu abatafaayo kuwa gye biva ne balowooza bulowooza nti bagenda bitomerera mu bufumbo ekijja kijje, bangi beesanje nga basisinkanye obulamu obuzibu era obulamu obukalubo. Bwe tuba tusomesa wano tetugamba nti bye tusomesa wano bw'oba tobikozera oba tobirowoozezzaako toyinza kuba na maka. Naye wano tukwongerako magezi na kumanya obeeko n'ebyoyongera okulowoozaako ng'ogalimu oba nga weeteekateeka okugabeeramu. Osobola obutabiwuliriza n'obutabifaako nogamba nze eby'emyaka tombuulira, oba omuwala wa buwangwa kinze ebyo tobiŋŋamba, oba avudde waabo oba atya ze bye tebinkwatako, oba mwagala oba simwagala. Osobola byonna okubireka n'obidisregardinga n'osalawo okozesa ekigambo kye bayita chance okuba n'amaka amasanyufu. Naye nze njagala nkutegeeze teweesigamanga ku mukisa mu bintu byonna by'okola mu nsi muno. Ebitabo ne bwe nnaasoma ne bwe siisome, era ye Katonda gwe yawa omukisa okuyita ayita, gw'ataaguwa ne bw'osoma era toyita. Kale nno sijja kwonona biseera kusoma, bwe mba ndi wakuyita nja kuyita, bwe mba siri wakuyita naagwa. Tobeeranga mu bulamu buno ne weesigamye ebintu ku kigambo kye bayita chance oba luck. Tekisobola kuvaawo kubanga ebintu bingi nnyo ebibeerawo mu bulamu bwaffe ekituufu nga it's just luck, nga nawe tomanya bwe kikutomedde. Naye kye ŋŋamba kye kino, togezangako n'olowooza togenda kutambuliza obulamu ku bintu ebikutomera. Onaaba oli awo nga toyina nakyokoze, nga tofudde nayo n'ogaggawala. Mukama waba yateekateeka ogaggawale, oba okoze oba tokoze, oba weebase oba ozukuse, oba okola nnyo oba tokola, Mukama gwe yateekateeka okugaggawala yamuteekateeka kugaggawala. Ne weebaka tomanya n'oliinda Mukama lwagenda okusula ekyamagero obeere mugagga. N'olinda chance lwenajja fune emmotoka. Kale n'abantu abali mu maka nga bali awo. Mukama gwanampa by chance nga alinda bulinzi amaka ge gasavaivinge by chance, by luck. Teyeetaaga kuteekamu buwongo bwe, teyeetaaga kuteekamu kulowooza, teyeetaaga kufumitiriza ku gwagenda kufumbirwa oba kuwasa, teyeetaaga na kumanya awulira atya gy'ali. Naye n'aba ali awo nga kikutteyo. Togezaako n'obeera mu bulamu buno n'otandika okukkiririza mu bintu ebyekola byokka gwe nga tobiriimu, n'otandika okukkiririza mu bintu ebyebeezaawo byokka nga si ggwe abitaddewo. Things don't just happen, they are made to happen. Bw'oba olina ekiruubirirwa eky'okuzimba amaka amasanyufu agalina emirembe, oteekwa okukiteekateeka kibe. You have to make it happen.
so ogati akatize era ebyo byonna ne bw'obigoberera era ne bw'obifaako byonna era nga go ganaalema era gajja kulema ate ne bw'otabigoberera era otabifaako era bwe gaba nga gakulama galama. Lwaki obeera mu bulamu nga weesigamye ku mikisa? Laaka n'okikola mu kusoma, n'okikola mu kubeera obulungi, n'abaana nabo ne bafuna bayiraaka kati akati ze sifaayo kuzaala nsi kujujjuza, kati abaana lusukuma tofaayo, ozaala namba ki, obazadde mu biseera ki, basipesi nze kyenkanawa, buli mwana n'omukisa gwe era buli mwana ajja kubeerawo. Abazaala abaana tebabasobola ne bejjusa okubazaala ne bafuuka emmomboze ne batafuna kwagala kw'abazadde ne bakulira ku masitwiti abamu, abaana ne bakulirako awalala, abalala n'abagaba, abamu ne basoma ne bakomako mu senior twate n'asooka aleeta abalala. All those struggles come in kubanga gw'olowooza ti era abaana abanaabeerawo era banaabeerawo, abataabeerewo. Lwaki obeera mu bulamu obutafaayo kulowooza? Tekinyuma. Beera mu bulamu obulina ebigendererwa, beera mu bulamu obumanyi kyoyagala, beera mu bulamu obuteekateeka. Tibannanga abaana kanzaale bano, yes kanzaale abaana bano, gwe muwendo gwe nsobola okuyimirirawo okulabirira. Tankole kino nankole kino. Kana omukazi naye beera ng'olina okumanya mu mutwe gwo neetaaga mukyala bw'ati. Bindikyo kikulu okukimanya omuvubuka ti ennoonya omukyalo ow'okuwasa naye bino bikulu okubimanya ku ye nga sinaba kumutwala mu maka. Lwaki oyinza okubeeraawo kinaakwatawo kikwateyo era Katonda wabanga yasalawo? Lwaki mwagala Katonda okubakolera bye muteekwa okukola? Lwaki oyagala Katonda okumingiza mu buvunaanyizibwa ate obubwo? Katonda akola ebyo byokka bye tutasobola kukola. Ennyanja emmyufu oluguudo yaluteekawo, naye okuba omuggo ku mazzi ekyo kyali kya Musa, ekyo tekyali kya Mukama. Ekigere ekisooka ekyalinnya mu mazzi ekyo kyali kirina kuba kyabwe. Katonda si yali agenda obbasitula abayise ne mu mazzi ng'ate yabawa obwongo n'amagezi agatigiira. Katonda ajja kukolera ky'otasobola kukola, naye ky'osobola okukola kikole kubanga obuvunaanyizibwa bwo. Tolekera Katonda buvunaanyizibwa bwakulemererwa kwo. Mukama mune bw'atyo bwe yansalirawo, Mukama oyo gwe yampa, Mukama mune bw'atyo bwe yasalawo yate nandikoze eki. Kati Mukama n'abeerawo nga is to blame. Amaka bwe gakulemerera Mukama bwe yansalirawo, omusajja bwakulemerera Mukama gwe yannondera. Lwaki muddira Katonda okumuwa buli kimu ne bye muvunaanyizibwako okukola? Bizinesi bwe zirima Mukama munnange bw'atyo bw'asiimye. Mukama ndowooza banne wantanjagalizzaawo. Basibo, waliwo ebintu by'olina okukola n'amagezi go bizinesi yeetambule. You need your brain. Katonda mulimu byatagenda kulowooleza ng'ebyo byoteekwa kubimanya. You need business knowledge. You need to do market research. Bantu bagula biki mu season ki? Eno season yagula ngoye oba yangatto. Engoye bwe zirema nkola ntya? Bwe ndeeta engatto nzitunda wa? Nzitunzaani? Baani abagula products zenkola? Ebyo bibyo. Togera kera bukezi ku makya gula mudaala gwa nnyaanya oguteeke mu kifo ng'abantu bonna b'ogutaddemu ennyaanya bazigula mu supermarket. Mukama yeyanjagaliza, nze raba naye Mukama simanyi na kumanya, nze bannange obaana baaki, naye Mukama ndowooza bw'asiimye. Tolina amagezi kutegeera nti ennyaanya woba ozirenga zitwale wali abantu abagula entonotono. What am I saying here? Mu programu eno njagadde kutuzuukusa, to awaken us eri ebintu bye tuvunaanyizibwa okutunuulira ng'abavubuka nga tweteekerateekera obufumbo. Kibi nnyo omuvubuka ali eyo okulowooza nti amaka amasanyufu ogenda kubeera nago by chance. Kigenda kukutomera butomezi, either kikwateyo oba kirema kukwatayo. It is dangerous. Lwaki obeera n'amaka nga kigenda kukwatayo bukwasi? True. Nye bw'obigoberera bino byonna era gayinza obutaba ekyo ky'olowooza, naye ekikulu kiri kimu, waakiri bigoberere galeme okusinga okulema nga tewagoberera, kijja kuba kibi nnyo. So nsaba Mukama
atuzimbemu okumanya ebintu bino nti bikulu. Nabagamba tutunulidde ebintu bingi. Nzikiriza y'omuntu twajogerako. Kubanga amaka mangi gatabuka lwakwawukanya be bakkiriza. Nayogera ku nsibuko obuwangwa n'ennono, social background. Ne bagamba ebikulu nnyo muyibuusa amaaso nga muwasa nga mulowooza nkinaakwatayo Mukama y'anaamanya kakati kantwale yenna gwe ntutte. You find yourself in a marriage. Obuwanga bw'omusajja tobumanyi, obuwanga bw'omukazi tobumanyi, akola ebintu tobitegeera, ne mudda mu kulwana, ne mudda mu kwekuba, ne mudda mu kasunguyira, buli kimu tokitegeera, ali ku birala nawe oli ku birala, temusobola kukwatagana, temuli compatible, ne mutabuka nga tulina waakuvunaana. Nenjogera ku myaka, ne mbagamba nakyo kikulu, it's a factor mu kunoonya ababeezi. Don't disregard it. Nenjogera ku personalities and temperaments, ebikula by'abantu. Osobola okumanya lwaki mukyale yange yeeyisanga bwe yeeyisa, si mulalu. Oyo yeye bw'atyo bwe yeeyisa, bw'atyo ebintu bw'abiraba, bw'atyo ebintu bw'abitegeera. Kale ng'olina okumanya obunafu bwe n'amaanyi ge. Bino ebintu bituyambako buli lwe tuyigaŋŋana bannaffe ne tubategeera ne tumanya ki kye bali, kituyambako okubeera n'amaka amasanyufu. Ntutegere ensonga lwaki bbaawo ali mu Rotary Club gegenda mweno ali ne bano atambula na bano ali ne bali. You have to know those things. Kikuyambeko obutabeera mu bulamu butategeera kikigenda mu maaso n'obunyiiganyiiga ebitasoboka. Empizo olaba n'eŋŋumi abantu bazze kuba kubanga n'ebikola bye tebabimanyi. Oli mbibina byabakyala, oli mbibina bya bino, otambula butambuzi ku kyalo, zamwe mukazi ko atama buli muntu yenno muleeta wano, kati n'obeera wano bw'ogenda ku kanisa mbusimanya bakyala bagenze no bakyala bagenze no babifaananyi opostinga ku social media kubanga tomanyi kikula kya mukazi wo. Kale singa wakimanya nti ebyo tobyagala, singa wakimanya mangu titojja kubyagala, tulaba nti wandibonyebonye kumutwala enumya nti awo n'omukazi ekikula kye sikisobola nga tulaba nakugenda naye okusinga okubeera mu maka n'olumemba ez'obwereere. So that is important to learn. Omusajja omu yawasa omukyala ng'asirika nnyo. Omusajja n'alowooza nti omukyala okusirika bubeera busungu, n'alowooza nti omukyala okusirika nga talina kyayogera kuba kusunguwala. Naye nga yeerabidde nti omukyala gw'alina phlegmatic. Akitegeera luvannyuma kino kyekikula. Ye bw'atyo aba talina buzibu. You just have to keep on talking and be patient. And life went on well. Kuyiga buyizi kale bino ebintu bikulu. Amaka bibugabonyabonye ebintu ebitonotono byolaba ng'ebyangu. Lwekyo abavubuka mubiseeko omwoyo. Twamaze okuyiga ku bikula. Kati olwaleero njaga twogereyo ku kintu ekirala. Waliwo ensonga endala bbiri. Waliwo kye tuyita education, ne kye tuyita occupation, ne kye tuyita health. Ebyo nabyo bikulu. Simanyi bbanga lyennaamala naye nja kubyogerako nabyo. Obulamu ekituta wellness kikulu nnyo mu maka. Ezimu ku struggle amaka mangi ze galimu olwaleero kyekigambo ekikwatagana ku byobulamu. Teriiyo maka masanyufu nga gajjudde endwadde. Endwadde zimalawo essanyu ly'amaka. Endwadde ziconsuminga resources ez'amaka. Endwadde zireeta agony ne kwa abali affected nazo nga zibaluma. Si ndwadde zokka naye n'ebintu ebirelated ku byobulamu. Endwadde zikosa n'obulamu bw'abafumbo obw'ekisenge. Endwadde zikosa n'enkolagana wakati waabwe. Bw'aba nga waliwo ekintu kye weetaaga okuteekako amaaso
ng'ogenda okuwasa oba okufumbirwa kikigambo ekiyitibwa obulamu bw'omuntu oyo gw'otwala. Siri mu kugamba nti abalwadde tebasobola kubatwala oba tebalina kufumbirwa, ekyo si kye ŋŋamba. Naye nsaba omuwasa era omufumbirwe ng'okitegedde kikuyambeko okukyaŋŋanga. Simanyi oba ntegerekka nga njigiriza ebintu bino. Sikugaana kuwasa mukazi akusinga myaka 15 oba kyosazeewo. Naye kirungi omuwase ng'okitegedde na biki ebigenda okuvaamu. Oleme kutuuka mu maaso eyo olajjane oluteeke mu misango olutuuze mu nkiiko olutwale mu bakansala otandike okuwambatana n'abakazi abalala otandike okudda eno n'eri nga tewamanya kikyo ka kitugamba. Osobola okuwasa omukazi yatofuddeyo ku buwangwa bwe na gy'ava, naye beera mwetegefu okwaŋŋanga ebiva mu ekyo. That's what I'm saying. Obulamu kintu kikulu. Waliwo ebintu ebyetaaga okutunuulirwa nga tonnaba kugenda na muntu yenna mu bufumbo. Ekisooka wanditunuulidde HIV status. Bino tubisomesa abavubuka b'omulembe guno kuba tumanyi muliba munyungufu. Muyiseeko mu bibiina musomye waakiri mwe muliba munyungufumu. HIV status nkulu. Sijja kunywera ku bulwadde bwa siriimu na kufaanana ng'aboola ababulina oba abalina abantu ababulina. Naye kyabulabe nnyo okuyingira mu bufumbo n'omuntu nga mulwadde w'akawuka ka mukenenya gwe nga toli nga tewakimanya. Kizibu nnyo amaka go okubeerawo. Kakiddemu kizibu nnyo. Ndowooza ku mwana omuwala ali eyo. Olwokuba olinda bulinzi kikwateyo. Mukama yaleeta ababeezi kakati. N'ogwa mwoyo Mukama gwalabika gwakuwadde kumbe tannamukuwa. Neweetikka nga tofuddeyo ku bya bulamu. Ogenda okutuuka eyo ng'omulinzi mulwadde w'akawuka ka mukenenya nga maze n'okukakusiiga. Simanyi obanga situation eyo egenda kuddamu okuleka amaka gammwe nga galimu essanyu. Simanyi bwana atunulira musumba yabagatta. Simanyi bwana atunulira baganda ba mulinzi n'emikwano gye olwotandika okuwammanta. Temwambulira n'omusumba n'atugatta nga naye tambulidde kale n'emikwano gye kale n'abaamu b'okumpi ze banene watabaawo na ŋŋamba. Who is responsible to tell you if you didn't think for yourself? Si kibi okuyingira mu bufumbo n'omuntu nga mulwadde w'akawuka ka mukenenya gwe nga tokalina. Si kibi kasa kiba nga kivudde mu kusalawo okwo. N'oyambaza omukono guno naye n'ayambaza guno naye ng'okimanyidde ddala tomusajja gwe ngenda okutwala musajja mulwadde. It is okay if it is your choice. Ono kitegeeza nti oyingidde mu kintu naawe kyoyagala. Kano togenda kutuuka makobeere disappointed. That's what I'm saying. Bw'oba nga kyoyagala nga kyolunzeewo teri agenda kukuvunaana. Bw'owulira nga kyoyagala okukola kubanga ero ddembe lyo lya buntu. Nye lwaki wandiyingidde mu bufumbo n'omuntu gw'otamanyi musaayi gwe? Why? Katonda yalonda. Ebyobulamu tubiteekeko essira. Tunuulira nnyo ekigambo kya sickle cells kubanga zeewalika. Lwaki ogenda bugenzi na muntu nga totegedde? Mwekebeze. Abasawo bakakase nti mmwe ababiri olw'okuba nti mmwe temukoseddwa bulwadde buno bwe munaazaala abaana tebagenda bonna kukosebwa bulwadde buno. Ebyo abavubuka tebabifaako. Beetikka bwetisi. Tosobola kumanya cost gy'ogenda kusasula nga muyingidde mu maka naye ng'abaana bonna be muzaala basikla. Abakirimu bakimanyi
manyi oba oyogera ku bintu by'obulamu obeera sensitive naye abakirimu bakimanyi ne gye kibakomeza baana bwe basiikira bakaaba kiro na misana balina okujjanjabwa bujjanjabi bwa bbeeyi okufa okw'okwamangu obulamu bw'omuzadde ne butuula mu kazito ak'abaana abatagenda kweyagalako emirembe gyonna naye nga singa mwakikebera bandaddawo amagezi nti nimunkwadde nga mulabika nga abaagalana naye mugenda kutondawo amaka amazibu munnange mwandikyewaze ne mutafumbirigana yadde nga mwagalana nnyo wali wange Nsomba toyogera ku bintu ebyo manyi nti wano nga mutandika omukwano muyinza okulowooza nti ogwo omukwano ogwakatijjo gwe gugenda okuwanirira amaka naye mutandika okubuuza ku basajja nga ffe n'abalala bamaze ekiseera mu bufumbo tubategeeze nti obufumbo omukwano gwakatijjo gubutandika naye waliwo ebintu ebirala ebisisinkana amaka byotalowooza nga nako gwe omuvubuka ndaba nga bisukkako omukwano ogwo ogwakatijjo. So you have to think gatonaba kuzibibwa maaso gwe kyoyita kwagala ekitagenda nakola makulu in the near future. Abantu bano bemulaba bakubagana emiggo bemulaba abawalagana bemulaba abeetemula temubawulira nko omukazi n'atemula bbaawe omusajja n'atemula omukazi ne babeera mu maka nga bafumbiriganwa naye ng'omukazi n'omusajja kabwanango ne baawukana buli omu gyali ng'apangisa bazigu bagende batta omulala olowooza abantu abo tebaali na mukwano gwa katijjo. Omanyi nti abantu abamu baba bagendako ne mu puulu bonna ne bawugaku baba bagendako n'ebweru ne bafuna ne kuziha n'emmundu ennungi. Omanyi nti baali bewaddeko ne ku birabo baali bekubizawo ku serefi gwate batokera n'okuzaala abaana n'ogamba omukwano gwali gwa kimemmette. But what broke them up? It means omukwano guno ogw'okucamukacamuka ogutandikaawo teguwangala nga tegulina biguzimbye. Gulina okubaako n'ebintu ebigenda biguzimba ne gunywera n'olaba abantu nga bamaze mu bufumbo emyaka 40 balina bye bazze bagatta mu bulamu. Kale bw'otafaayo ku health, those are issues that destroy omukwano guli. Mwena abantu abo bano ekyo mukimanyi. Those are the issues that we face. So by'obulamu bitunuulirenga bikulu, bitunuulirenga bya muwendo. Obulamu kintu kikulu. Kati faayo nnyo ku nkwatagana yammwe. Obanga ddala musobola okuzaala omwana. Waliyo abantu abatasobola kuzaala mu baana nga tebalizaala ebbanga lyonna. Teninga kigenda kuyingirira amaka kigaleetemu ebizibu. Omukazi yesange ng'alina kugenda bbali bw'abanga anaazaala, oba omusajja yesange alina kugenda bbali bw'abanga anaazaala obusibwe bwenzi. Naye kubanga ekintu tekyafiibwako abantu bakitandika butandisi kuba Katonda yagaba. Kale bali stuck. They find themselves ng'abaana balina si baabwe. So ekigambo ky'obulamu kikulu era mukyetegereze. Kya muwendo nnyo okukimanya. Kubanga munaabeera n'obulamu obulungi mujja kuba n'amaka amasanyufu agalina emirembe. Kankusabire. Kitaffe omwagalwa tukwebaza kulw'omukisa gw'otuwadde bw'otuleseewo nga tuli balamu. Weebala okwogera naffe n'olunaku olwaleero. Erinnya lyetukuvu lyebazibwa. Otuwanire otuwe ekisa. Tunyweze otuwa amaka amalungi amasanyufu wa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina.